ennyambala mu kanisa. Kamunyumizeyo ka story mangu nnyo. Lumu nga nva ewaka ngenda mu overnight naye nakalokoka. Manyi obanga wakalokoka biseera bisinga obeera okyalina emyoyo mingi egiba gikyakugoba, obeera tonaba kusumululwa, oba okyalina emize egibanga gikyakulemeddeko. Lumu nga ngenda mu overnight nva ewaka bulungi, ngenda mu overnight ngenda kunoonya Mukama. Bwe ntuuka mu overnight waaliwo omuwala yali Munyarwanda oba Munyarwanda, yagamba nti yali Munyarwanda olwa shape ye, yali mu form bwetyo. Ng'omwala oli alina akabina kanene ng'alina ayambadde ka tight dress nga kateteeyi kamukutte, yenna ng'alina curves ng'ayimiridde mu maaso gange. Kati buli lwe twakubanga ettendo bwe tuti tukuba dansi nga ayimiridde mu maaso gange nze ndi eno mabega, nazze kunoonya Mukama, nazze kusinza Katonda naye nga buli wabuukabuuka bw'ati buli ali mu maaso gange buli wabuuka bw'ati nga nze omutima gwe guliko oyo omuwala. Nga eyazze okunoonya Mukama ate omuwala anfuukidde oganga ninga gwe nazze okunoonya. Lwaki? Kubanga nalina okwako okwali kuntambuliramu, naye n'emyoyo egyali giri munda mu nze nga nzize kubanga noonya okubeera mu kanisa, naye ne mu kanisa bwe natuuka nza nasangayo balinga nze. Lwaki njagala okugamba ebigambo bino? Olw'ensonga waliwo engeri gye tulina okwambalamu ng'abaana ba Katonda. Waliwo engeri gye tulina okwambalamu olwo talina kwambala ng'abaana ba Katonda. Tuli mu mulembe omuzibu ennyo ate abalokole bangi bagoberedde omulembe, ate omulembe gugenda mugenda, kabaka w'omulembe tomumanyi abakyala waagwo. Kati mukwano gwange ng'omwana wa Katonda tosobola kuaffordinga kumala gayambala buli kintu kyonna. Kyakabenje nnyo omuntu okujja mu kkanisa ng'azze kunoonya Katonda ate gwe n'ofuuka enkonge wakati w'omuntu oyo ne Katonda, okuba ng'omuntu oyo afuna okusumululwa. Kibi nnyo. So obanga waliwo changes wandibadde okuba ng'okola mu bulamu obwo, wandibadde ozikolera ddala okulanga mukwano gwange tofuuka nkonge eri abantu abazze okuba nga banoonya Katonda. Ekisookera ddala mukwano gwange bw'oba ng'oyambala obugoye obuli very tight, nga buli w'owetanga n'akagoye kaweta bw'ofulumayo nga nako kafulumayo, eno emabega bw'owetanga nako kaweta bw'ofulumayo, eno emabega nga nako kafulumayo bwe kati, eno maaso nga bw'oweta munda nga nako kaweta nga kafulumayo eno. Ennyambala si nnungi mukwano gwange, ennyambala teweesa Katonda kitiibwa yadde. Luka essula 17 olunya olusooka n'olunya olwokubiri, Bayibuli egamba bw'etyo. Bino bigambo byali bya Mukama waffe Yesu ng'abigamba ekkanisa, yali abigamba ggwe, yali abigamba nsi. Yagamba bw'ati: n'agamba abayigirizwa be nti tekiyinzika ebyesittaza obutajja, naye zimusanze oyo abireeta. Okawulidde ako? N'agamba abayigirizwa be nti tekiyinzika ebyesittaza obutajja, naye zimusanze oyo abireeta. Tegeeza Mukama waffe Yesu yatuwoninga nti waliwo ebyesittaza ebigenda okujja mu bulamu bwaffe, ebimu ku byo ennyambala embi mu kkanisa, naye gwe abireeta. Bayibuli egamba zikusanze. Lwaki? Kubanga okkiriza okubanga Jezebeli akozesa, okkiriza okubanga emizimu gikozesa, okubanga okuumira emizimu mu kkanisa. Omuntu yazza ayaka nga nze bwe najja ate azze kusumululwa, ate gwe n'ofuuka enkonge wakati wo n'omuntu oyo okubanga alaba Katonda, okubanga asumululwa. Mu kifo ky'okubanga apaying attention mu kkanisa n'abanga attention yonna gwe ogitutte, zikusanze. Bayibuli egamba abaana ba Katonda bajja okukika n'abasitaani bakola ki? Bajjiramu. Tewandeetaze kubeera mwana oyo. So Yesu atugamba mujje gye ndi mwenna abakoyi nange n'abawummuza, naye tuba tuzze gy'ali atuwummuza. Kitegeeza walina okubeerawo transformation, olina okukkiriza ng'omwana wa Katonda ebintu bikyusibwe bw'oba ng'ozze eri Yesu. Yesu wabanga agambye nti zimusanze oyo abireeta ebyesittaza mu kkanisa, zimusanze zitya? Olwokubiri agambye waakiri oyo okusibwa olubengo mu bulago bwe, okusuulibwa mu nnyanja, okusinga okwesittaza omu kw'abo abato. Waakiri oyo okusibwa olubengo mu bulago bwe, okusuulibwa mu nnyanja, okusinga okwesittaza omu kw'abo abato. Yesu yali ategeeza ki mu kino? Olubengo mulumanyi, olubengo libanga jjinja, ne bakusibamu ejjinja ne bakusuula mu nnyanja, tikisingako okusinga okwesittaza omu kw'abo abato. Olowooza Yesu yali ategeeza bano abaana abato? Nedda, yali ategeeza abo abato mu mwoyo abazze okuba nga basumululwa, abazze mu kkanisa. Bwe yeesittaza abazze mu kkanisa naye nga mukwano gwange owulira ekigambo nga tokyuka. Bayibuli egamba zikusanze, ate si okusibamu olubengo n'osulibwa. Lwaki?
kitwala amaanyi mangi omuntu okumubuulira enjiri n'alokoka. Kankubuulire, abantu tebamala galokoka, naye omuntu ng'azze alokoke, obulokole butegeeza to be born again, akyusibwe. Bayibuli egamba mu kitabo ky'Abakolinso ekisooka essula 5:17, nti Bakolinso kyakubiri essula 5:17, nti omuntu abeera mu Yesu afuuka kitonde ekijja, ebikadde byonna nga bikoze ki? Nga biweddewo. Kati omuntu azze okubanga akyusibwa okufuuka ekitonde ekijja, oba oli otanaba na kuyigiriza, otanaba kubitegeera, naye ggwe mukwano gwange ofuuse enkonge just lwa nnyambalayo. Take note. Yesu omulungi yeebazibwe nnyo. So bino byemu ku byambalo by'otalina kwambala ng'omulokole. Ekisookera ddala oŋŋambye obugoye buli tight, bw'oweta nako kaweta, bw'omerekudde nga nako kalimera. Ebyo si mugabo gwo ng'omwana wa Katonda. Tosaanidde kubanga ofuna ekibonerezo kino Bayibuli kyegambye ekyaba basuula abato, abeesittaza abato mu kkanisa. Tegusaanye kubeera mugabo gwo ng'omwana wa Katonda. Olina okuba nga okola kyokyuka, oyambadde akagoye, wena buli lw'otambula oba olina akabina kanene, olina akatambula kanyeenya, everyone looks at you mu kkanisa, buli omu n'akutunuulira. Mulokole waki attention yo n'ogisisa. Ate abakyala baagala nnyo attention yo n'ogisise. Eyandibadde ya Yesu. Omuntu abaze mu kkanisa, Yesu yalina okuba na the main focus, si ffe. Yalina okuba ng'akola ki? Alabisibwa. So olina okuba ng'okyuka. Obugoye obwokubiri, ze ngoye zirina siriiti empanvu. Abamu owulira enjiri, okay, bagambye kwambala biwanvu n'ogira mu biwanvu, naye nga siriiti ekoma eno waggulu. Abamu siriiti zibeera mabega, abamu ebeera wano ku kisambi, buli wasowolayo bw'atyo omugulu. Mufo eky'okuba nga ayambadde olugoye nga mugulu gwe gusookayo bwe guti, siriiti mpanvu ekoma eno mu bisambi waggulu. Kankubuulire, buli bw'exposing omubiri gwo, abantu bonna bakutunuulidde, attention edda ku mubiri gwo, edda ku gwe ofuuka main focus. Gwe obanga ofuuse main focus, ate buli ofuuka main focus abantu balina bye balowooza. Kibi nnyo kubanga Jezeberi akukozesa nga tomanyi. Olowooza oli mwana wa Katonda, Mukama akebera mutima. Bayibuli egamba Mukama akola ki? Akebera mutima. Nate Bayibuli tugamba ekijjula mutima kye kifuluma wabweru. Kati gwe kyofulumya wabweru kiraga ekiri mu mutima gwo. Okugulu ku mutima gwe kuba kuli wabweru lujja kukufulumya. Wegendeeze ng'omwana wa Katonda. Tewandyetaaze kuyambako mizimu gyonna kutuukiriza byagyo kuno ku nsi. Tewali akyagala ekyo. Omugulu buli w'otambula bw'oti nga guyitamu mu siriiti, n'ofuuka focus. Nzo gamba si buzibu bwange, si buzibu bwo. Mukama yeebazibwe nnyo. Obugoye obwokubiri, kweka masomero ekyawandiikibwa ekirala kiri mu Bakolinso, Bakolinso ekisooka essula 8:13. Bayibuli egamba etya? Kale obanga okulya kwesittaza muganda wange, siiryenga nnyama mirembe gyonna. Nebe okwesittaza muganda wange. Mukama yeebazibwe nnyo. Ono yali apostoli ayogera ku byakulya, kubanga waliwo abantu abamu nga bagamba nze sirya mbizzi, kubanga kyawandiikibwa mu kitabo ky'Abaleevi nti tetulyenga mbizzi eyali ndagaano nkadde. Oba oli ow'Oluganda tamanyi byawandiikibwa bya mu ndagaano mpya ebimukkiriza nti okulya buli kintu kyonna nga tabimanyi. Ono apostoli n'agamba ye tajja kulya nnyama olw'ensonga nti ennyama ejja kwesittaza omuntu oyo. Yalaba everything is permissible to him, buli kimu kikkirizibwa gy'ali, naye olw'okubanga amanyi nti nekijja kwesittaza omulala kimusuule. Omutango gw'obulokozi gwatwala Katonda okufiira ku musaalaba, kati ennyama n'atulamu ennyama. Kale mukwano gwange olugoye lwo nga Yesu yafiirira omuntu oyo ne lufuuka enkonge buli kaseera mu kkanisa okubanga omuntu tasumululwa, n'omukwano gwange ekibi nnyo mu maaso ga Katonda. Okay? Ulize ekyandikibwa ekirala, Bakolinso, era yali apostoli ng'awandiikira ekkanisa bbaluwa y'emu. Bakolinso ekisooka essula 10:31-32 yagamba bw'ati: kale obanga mulya, wuliriza bulungi nnyo wano, yagamba kale obanga mulya, obanga munywa, oba nga mukola ekigambo kyonna mukolenga byonna olw'ekitiibwa kya Katonda. Kale obanga mulya, obanga munywa, obanga mukola ekigambo kyonna, kitegeeza n'okwambala mwekuli, obanga mukola ekigambo kyonna mukolenga byonna olw'ekitiibwa kya Katonda. Kitegeeza mukwano gwange n'ennyambala yo ogenda kwambala kujjayo kitiibwa kya Katonda. Bw'obanga oyambadde obugoye obubi, toyina kitiibwa kya Katonda kyojjayo. Bw'obanga oyambadde obugoye obubi, bagenda kukusiya ng'ova mu kkanisa ng'okutte ne Bayibuli yo. Lwaki? Kubanga ekifaananyi ky'olimu kirabikanga mukwano gwange adrawing attention, bakusiiye. Bagenda kukuba kabina nga toyagala, nga toli mulokola, obusungu bukwate, ovume n'abantu ng'ate oyongerako kibi kirala, kubanga ekibi kizaala ekibi ekirala.
buli muntu ajja kubanga akwakirako. Lwaki? Kubanga omwoyo gw'okwaka gwagutransforminga guva ku gwe kalya, buli muntu agenda kukwakirako. Otudde mu kkanisa abamu batulana mu maaso ali mu kammini, oyo omusumba abuulira bwakutunulako oli awo mu maaso, asaavinga ekibiina kyonna ninawe oli awo mu maaso. Obanga gwe omulundi gw'okusosa okulya ebigambo bino, well and good. Ne mukwano gwange kyuka lekera okwerowoozaako wekka, bantu bangi nnyo b'osuula n'ennyambala yembi. Okay? Batugambye nti buli kigambo kyonna kye tukola tukikole olw'ekitiibwa kya Katonda. Kitegeeza ng'omulokoli, ng'omwana wa Katonda wenna, bw'obanga weerowoozaako nti oli mwana wa Katonda, buli kyokola kyonna kirina okuba nga kiraga ekitiibwa kya Katonda. Bw'otweyongerayo mu Lunyiriri olwa 3:2, Bayibuli egambye temuleetanga ekyesittaza eri Abayudaaya n'eri newankubadde eri Abayonaani newankubadde eri ekkanisa ya Katonda. Uliza bulungi nnyo mwana wa Katonda. Temuleetanga ekyesittaza eri Abayudaaya newankubadde eri Abayonaani newankubadde eri ekkanisa ya Katonda. Kitegeeza nti buli kintu kyonna ky'ojja nakyo mu kkanisa kirina okuba nga tekyesittaza bantu. Ennyambala kye kimu ku bintu ebisinza okuba nga byesittaza abantu mu kkanisa, ate abantu beewolereza. Emu ku nnyambala etakkirizibwa bwe buno obupalepale obutalina makulu. Abalokole n'ojjira mu mpale mu kkanisa, akapale konna kakutte, buli wonna woowetanga nako kaweta. Nabyogeddeko. Akapale wenna kakutte, otambula wenna ogenda obigula mu kkanisa, abantu bonna bakutunuulira. Ebyo byesittaza. Bw'otuula ne waba wakwendako, otambula ne waba wakwendako, buli muntu wakulaba alina akwendako, akwakirako bwakizi. Lwaki? Lwa nnyambala yo. Bayibuli egambye temuleetanga ekikola ki ekyesittaza eri ekkanisa ya Katonda. Ekkanisa si yo, ekkanisa ya Katonda. Mukama tayagala yeesittale. Ekyandiko kye nabagambye nti ebyesittaza tebigenda kukubulawo naye zimusanze oyo abireeta. Zikusanze nga gwe ayambala bino ne weesittaza abaana ba Katonda. Abalokolamu balina ekyawandiikwa kye beekwasa ekiri mu kitabo ky'amateeka essuula 2:5. Bayibuli egamba nti omukazi tayambala kya musajja n'omusajja tayambala eky'omukazi. Ate omukazi n'akubuuza eno empale gye nyambadde y'abasajja oba y'abakazi? Nina empale y'abakazi. Ate Bayibuli egamba twambale eby'abasajja, ate nyambadde eby'abasajja. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Olina akubuuza nti empale nyambadde y'abasajja, ogamba n'empale yambadde y'abakazi. Kitegeeza nti ekyandiko tekigamba nze. Mukwano gwe olina okusoma ebyawandiikibwa byonna. Ebiwandiikibwa bino olina okubisoma, tosoma kimu kyokka, olina okusoma ebiwandiiko ebirala byonna n'obalansinga scriptures okulaba Bayibuli exactly kiki ekikola ki kyetegeeza. Abaana ba Katonda mulekerawo okwambala obubi. Waliwo n'obutoola abantu bwe bambala ennaku zino buleegingi. Ddala omuntu n'ayambala kaleegingi n'atambula mu bantu. Waliwo musumba Tom katera okwogera nga n'esumbuusa erabika. N'ojja mu kkanisa oba n'otambula. Ennyambala terina kubeera ya mu kkanisa yokka, naye ng'omwana wa Katonda buli w'obeera wonna olina okuba ng'ojja ekitiibwa kya Katonda. Bayibuli tugamba buli kimu kyonna kye tukola tukikole ku lw'ekitiibwa kya Katonda. Ekitiibwa kya Katonda tugenda kirabisa mu kkanisa mwokka, ne buli w'oyita wonna oyagala okumanifestinga ng'omwana wa Katonda. Si bwe kiri, kitegeeza nti olina okwambala ennyambala ejjayo ekitiibwa kyo. Kati oli mulokola ayambala obupale. Obupale mu butuufu tebukwesa kitiibwa n'akamu. Oba oyambala obupale tebukwesa kitiibwa n'akamu, tebujjayo ekitiibwa kya Katonda yadde. Abalokola basinga tugoberera mulembe. Omulembe gugenda mu geyeena. N'osanga omuntu ng'ayambadde bidamage. Waliwo damage ze bakola ennaku zino nga ekituli kiri eno kabina nga ebyo tebijjayo ekitiibwa kya Katonda. Lwaki oba oyambala bidamage? Kobe ng'oli muvubuka lwaki oba oyambala damage? Tezijjayo ekitiibwa kya Katonda, tebikuweesa kitiibwa. Ng'omwana wa Katonda olina okwambala ennyambala eweesa Katonda ekitiibwa. Togeeza kugoberera mulembe. Omulembe togenda gusobola. Guno omulembe agukulira tomumanyi. Okay. Uliza ekyandikibwa kino kiri mu Yokaana ekisooka ssuula 2:15 tugenda okutandikira paka ku 17. Kikulu nnyo okutegeera Katonda ky'agamba. Bayibuli egamba bw'eti, temwagala ensi newankubadde ebiri mu nsi. Omuntu yenna bw'ayagala ensi, okwagala kwa kitaffe tekuba mu ye. Okawulidde ako? Temwagala ensi n'ebiri mu nsi. Bayibuli byeyita eby'ensi bye bintu ebikutwala mu kuzikiriza, bye bikolwa ebya Sitaani byeyita ensi, ebinyumo by'ensi, music w'ensi, ebyo byolaba shows ze bateekawo n'oyingira mu bintu byolabeeramu ddala nga Katonda tabiriimu. Bali banywa myenge nawe mulokole oli awo otudde mu bintu ebibaalabaala, ebintu ebitalina makulu, ofollowing ebintu ebitajja, ng'oli mulokole naye ng'olina
programs zo following nga TikTok, kuliko TikTok kuliko ebintu tebitajja ne muloko lya otudde olaba. Oyina TV programs zolaba ku TV tufuga tezigulumiza mukama nga mutufula bintu byansi bidisturbing omwoyo gonengo lya otudde uliriza kama ngoli mu bintu oyina bintu byo following ebitajja ngomana wa Katonda. Ekyo kikulabisa bulungi. Okay, bali tugambye etya olukumi n'omukaga lugambye kubanga buli ekiri mu nsi okwegomba kw'omubiri n'okwegomba kw'amaaso n'okugulumiza okw'obulamu n'okugulumiza okw'obulamu okutaliimu tebiva eri kitaffe naye biva eri ensi. Mukama waffe mulungi bazibu nnyo. Okwegomba kw'amaaso okwegomba kw'omubiri ebyo byonna biweegomba noyambalambala ebintu ebitajja bupale. Abamu bagamba bwe mbasambadde empale sinyuma. Lwaki olowooza tonyuma? Because abantu abakwetoolodde abakutunuulidde bakuwaana bannaye ng'olabika bulungi lo abo bakuwaana kubanga abantu bansi naye bw'osanga omulokola ali genuine tagenda kukuwaana, agenda kulaba nga mukwano gwange weesittaza. Oli kyesittaza. Ensi ekuwaana naye mu kkanisa oli kyesittaza. Ensi ekuwaana olw'okubanga okola ebyensi ng'ate toli mwansi, oli mwana wa Katonda, oli mwana wa Kabaka wa Katonda. Ensi ekuwaana kubanga okola byayo. Bw'otakola byayo noyambala ebintu ebiweesa Katonda ekitiibwa, ensi ng'eyotandika okubanga ekujerega. Listen, toyina kwambala kuimpressinga buli muntu yenna. Toyina kukola bintu bw'obanga oli mwana wa Katonda tosobola kukola bintu biimpressinga abantu bonna, abantu b'ensi. Tekigenda kusoboka. Okay? Abamu babasingo bwe mbasambadde empale tebandaba, bwe mbasambadde bumini tebandaba, bwe mbasambadde bulegingi akabina kange tebakalaba. Teweetaaga kuimpressinga buli muntu yenna. Omuntu gw'ayagala okujja mu bulamu bwo si muntu agenda okubanga akwendako. Oyagala omuntu ajja mu bulamu bwo ng'avudde eri Katonda. Teweetaaga bantu bangi nnyo. Omuntu otagenda kujja ng'akebera kabinako, akebera ate omuntu wabanga ali serious ali mu Katonda tagenda kubanga akutunuulira ng'oyambadde ebyo. Kubanga abaana ba Katonda bayigiriziddwa bakebera mwoyo, tebakebera tebafollowinga bubina, tebafollowinga bino ebintu by'okungulu. Babera impressed n'omuntu afollowing ebintu bya Katonda. Babera impressed n'omuntu engeri gye presentingamu okusinga bino eno by'oyambadde. So bw'obenga oyagala omuntu ali genuine avudde eri Katonda then ogenda kubeera mugezi ekimala okubeera presentable, okumanifestinga character ya Katonda, then attracting abantu abatuufu ab'obwa Katonda. Okay, abazungu balina akagero bagamba birds of the same feathers fly together. Bible luzungu egamba do not be deceived. Bad company corrupts good morals. Kati obanga oyina bad company oyina emikwano emibi gyambala bubi tosuubira kuba nti ogenda kubanga oyambala bulungi. Ate obanga oyambala bubi oyina emikwano emibi kitegeeza n'abantu abalireetinga nawe bagenda kubeera beegendereza nnyo okubanga tebajja. Abantu abatuufu tebagenda kujja mu bulamu bwo. Ogenda kubanga oattractinga abantu abalina karakita y'emu. Olwo abantu nga mutuufu tebagala bakusemberere mu bulamu bwo. Yes, abantu bonna tubaagala naye olwo abantu nga you don't want to be close to them. Why? Because okitegeera ddala nti empisa embi zikwata. Bw'obeera n'abantu b'olugambo ojja kwekanga nawe okoze olugambo nga toli muntu wa lugambo. Lwaki? Bajja kuleeta emboozi nawe ogiyingiremu. So Bible tugambye okwegomba kw'omubiri, okwegomba kw'amaaso, n'okwegulumiza okw'obulamu okutaliimu tebiva eri kitaffe naye biva eri ensi. Olwokubiri n'omusanvu tugamba era ensi eggwaawo n'okwegomba kwayo naye akola Katonda by'ayagala abeerera emirembe egitaggwaawo. Okirabye? Bino ebintu byonna by'olowooza nti mukwano gwange by'oyagala ebyo byonna Bayibuli egambye biggwaawo naye akola Katonda by'ayagala abeerera atya? Abeerera emirembe egitaggwaawo. Mukama waffe mulungi bazibe nnyo. So kati focus eri luddawa? Eri ku bino ebyensi oba eri ku bulamu obutaggwaawo? Kubanga ofocasize ku bulamu obutaggwaawo then ogenda kukola ebikuyamba okubanga oyingira obulamu obutaggwaawo. So abalokole mulekere okwambala obupale, mwambale engoye ennungi. Mulekere okwambala obugoye obubatipa obuteeteeyi obubatawaanya konna kakunyizenyize weekati sanga omuntu noga bannange. Mulekere okwambala bumini, mulekere okwambala buno obupale obumpi. Mulokole oyambala obupale obumpi. Abavubuka osibye balansi, olina amalala, oyambadde biddameji, ebyo byonna tebijja ekitiibwa kya Katonda. Ebyo tebikuweesa kitiibwa ng'omuntu. Wala abavubuka abambala like t-shirts ziriko abayimbi b'ensi, olwo yajja mu kanisa ayambadde Tupac,
kati omuntu akutunulira ngo yambadde Tupac, okay, you don't Katonda akebera mutima gwo gwolese nati kati omuntu akutunulidde ine birowoozo bibigenderawo ku muyimbi oyo na biki yakola na biki. So kyandibadde kirungi yambala ebyambalo ebiweesa Katonda ekitiibwa, yambala ebyambalo ebisaanidde mu maaso ga Mukama. Abamu twambala in ignorance nga tomanyi naye obanga otegedde ekyokukola kola ekyo Katonda kyakusubiramu okubanga okola. Ate mikwano gyategeere nti standard ya Katonda eri very high. Omanyifu abantu tutondawo standard yaffe n'ogamba ndowooza bwenkola kino ne kino, ne standard ya Katonda eri very high. Ate tulina ogimiitinga okuyita mu Mukama waffe Yesu. Ekintu kyonna kyolaba nga tokisobola wegayire Yesu akuyambe ng'okyalina omukisa okuba ng'otereeza ekintu ekyo, kubanga ekisawo ekiri olunaku olwaleero. Olunamala okufa tewagenda kubeerawo kisa nate. Yesu yatugamba nti mukwano gwange bw'otunuulira omukazi n'omwegomba ng'omaze okumwenda. Okamba somerewo mu kitabo kya Matayo essula 5:27 Bibiri egamba mwawulira bwe bagamba nti toyendanga. Wulira, bagamba toyendanga. Olw'Olwabiri agamba naye nange, ani agamba? Yesu. Nange mbagamba nti buli muntu atunuulira omukazi okumwegomba ng'amaze okumwendako mu mutima gwe. Okay? Bw'otunuulira omukazi mu kumwegomba in form of lust, okumwakirako n'omwegomba mu ngeri eyo ey'okwebaka naye, Yesu akugamba nti ye mu maaso ge oba omaze okuba ng'oyenda. Katunuulira ennyambala kyekola mu kanisa. Ng'oze oyambadde bubi mu kanisa, abantu bonna ne bakwendako. Buli omu akwendako, abatakwenzeeko ne bakwesittalako, abantu abo b'obweyendeseza maaso ga Katonda kituufu baba bayenzi babasaana okwenenya kubanga badde n'amaaso ag'okwaka gy'oli olw'ennyambala yo. Ne Bayibuli nga bwe yatugambye nti nebyesitaza tebigenda kubulawo, naye gwe abireeta nawe zikusanze. Wayendeseza baba abantu bonna abazze okuba nga basumululwa mu kanisa, zikusanze ogenda gasimbagana ne Katonda. Olwalimu omwenda n'atuwa amagezi n'atugamba atya? Abaakira ku bantu nga bano abambadde obubi atugamba atya? Obanga eriiso erya ddyo likwesittaza, lijjeemu olisuule wala, kubanga kye kisinga obulungi ekitundu ekyo ekimu kizikirire, omubiri gwo wonna uleme okusuulibwa mu Geyeena. Bali siri musomi wa Luganda mulungi, singa soma Biblia Zoom. Biblia egambye nti eriiso lyo bwe libanga erya ddyo likwesittaza, kitegeeza nti gwe ng'omwana wa Katonda ebyesittaza tebigenda kubulawo, but don't just sit there. Ng'olaba nze nabagambako nagenda mu kanisa, nabagambye wane nagenda mu kanisa kutendeeza ne kunnema nga wenyimiridde waliwo omuwala. Kati kyalina okuba ng'okola. Bayibuli bwe tugambye wano nti eriiso bwe likwesittaza, kitegeeza nalina okuvaawo awo ewali ekyesittaza, nime okusipendinga obudde bwange maaso ga Katonda nga ndi mu kwesittala bwesittaza. Ebifo ebyesittaza ng'omwana wa Katonda tobigendamu. Bagambye kisinga kati okuggyamu eriiso eryo erya ddyo okusinga okugenda n'ebitundu bye eby'omubiri byonna mu Geyeena. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Kitegeeza nti obulokole buno olina okubaako by'ofiirwa. Eyo ennyambala gy'owulira gy'oyagala ennyo naye nga si ya bwa Katonda olina ogifiirwa. Tewali kintu kyonna ky'ofiirwa mu Katonda Mukama kyatagenda kukuwa 10 kuno ku nsi, mu ggulu 10 ne mu biseera ebijja obulamu butaggwaawo. Yesu bw'atyo bw'ayogera. Okay? N'atugamba olwasatu, era obanga omukono gwo ogwa ddyo gukwesittaza, gutemeko ogusuule wala, kubanga kye kisinga obulungi ekitundu ekyo ekimu kizikirire, omubiri gwo gwonna uleme okugenda mu Geyeena. Olabye nti mu bulokole muno tolina kubeera mu comfort n'oddaawo, ebintu byonna byolabye bitakaanya n'ekyo Katonda kyayagala, tolina kudda buzaawo n'otuula bwe kisa kimala. Waliwo okutekinga action, waliwo okukuulamu eriiso, waliwo okutemako omukono. Si kutemako omukono physically, n'olina okubaako bye weerekereza olw'okuyingira obwakabaka bwa Katonda. Sebiko tulekera okwambala obubi, lekera okujja mu kanisa nga siriiti ekoma waggulu, lekera okujja mu kanisa nga olina oyambadde body hugging, obugwe bwonna bukutte kutogenda, ogenda obigulira mu kanisa abantu bonna n'obendesa. Lekera okujja ng'oyambadde bummini mu kanisa, bisambi biri bweru, amagulu gali bweru, buli muntu n'akutunuulira n'akwakirako n'omwendesa mu maaso ga Katonda, n'akwegomba, yazze kusumululwa, ayina emizimu gy'okwaka gimutawaanya, eri ate ne mu kanisa gyazze yandibadde mu kubeerawo kwa Mukama, kati gwe ofuuse Mukama gw'atunuulidde nosanga tali mu kubeerawo kwa Mukama. Lekera okujja muvubuka gwe ng'osibye balance, ng'oyambadde ebintu ebitajja. Lekera okujja ng'oyambadde ebigo ebiriko agafaananyi g'abantu b'ensi ebitalina makulu, okudrawing attention. Aho ne badrawing attention eri engoye ez'okusinga okubanga emitima gyabwe gifokasinga eri Katonda, n'ofuuka distraction. So tukyoke ng'abaana ba Katonda, beera n'ennyambala ennungi. Abasiraamu bambala bulungi, bambala engoye zaabwe ne beebikka bulungi. Tetugambye nti webikka omutwe ng'Abasiraamu, naye yambala olugoye oluweesa Katonda ekitiibwa. Waliwo engoye ennungi ze bakola. Tetugambye nti yambala ebigoye nga bikomeni wansi nga bigenda bikwekweyanga
yambadde kadaali nedda wali engoye nnungi dress decent n'engoye ezigulumiza Mukama engoye nga z'ekitiibwa kya Katonda ng'oli respected. So ng'abaana ba Katonda ekikono kyatusuubira okuba nga tukola twambale bulungi tewandiyetaaze kutuuka ne bakulaga abantu bewaye abakwendako nga tubamanyi nabbamanyi omanyi abakwendako babaali babiri baweenenya genda okulaba nga waliwo layini y'abantu abangi mu ggulu abakwendako nga tomanyi nakumanya naye ng'obuzibu tewava ku kyokka nti abantu abo balina ebirowoozo by'obwenzi naye okuba nti gwe kennyini wakozesebwa Jezebeli okuba nga abantu abo obazzaayo mu busibe bwe baali bazze okuba nga basumululwamu. Kibi nnyo era kiruma okuba nga ate gwe eyita omwana wa Katonda ate nga Jezebeli gwakozesa emizimu gwe gwe gikozesa okuba nga gisuula abaana ba Katonda. Kibi nnyo era nange kinnuma. So tukyuke ng'abaana ba Katonda ennyambala yaffe ekyuke twambale ebyambalo ebiweesa Katonda ekitiibwa. Ensi n'omulembe tubireke bigende n'omulembe gwabyo. Akulira omulembe temumumanyi bulungi naye yonna gyagutwala ffe twakuliranga abantu bambala bulungi ne wajjawo kundisyo abantu ne bagamba ne kundisyo andi batandika okuba nga balaga amakundi kati bayambuka mu kifo ky'okulaga amakundi kati amabeere ge bateeke ebweru amabeere gabeera gapimpinga ne mu kkanisa n'omuntu nga yambadde amabeere gonna gapise gali waggulu galinga baaluuni gonna gapimpinga for what reason amabeere gonna gali bweru galingiza gati what are you showing kikyogezako okukola buli muntu yenna akutunuulira n'ava ku Mukama ne wesanga ng'emizimu giva ku ggwe ng'omwana wa Katonda gwahabalinga emyoyo emibi. Bayibuli egamba temanyi nti muli yeekaalu ya Katonda nga n'omwoyo omutukuvu atula mu mmwe. Bayibuli egamba alizikiriza yeekaalu Mukama naye alikola ki? Alimuzikiriza. Yeekaalu mmeka z'ozikiriza n'ennyambala yimbi? Emizimu giva mu ggwe nga giryoka gyambala abantu. Gwegamba gwe luggi ekozesa okubanga abantu gibayingiramu buli wotambula wonna buli wolaga wonna okalinga presence y'emizimu ejingira mu bantu. Twayinza obutakwendaako gwe nga bulowooza nga kwenzeko mu nsi ey'omwoyo ate ekirowoozo kimuyingiramu nosanga agenze mu bwenzi naye ng'ekirowoozo kyatandikidde ku ggwe. Nosanga agenze mu bifaananyi ebyobuseegu, nosanga agenze mu kwematiza, nosanga agenze mu bintu ebikyafu ennyo naye ng'ekirowoozo kyagwiriddemu awo. Yonna gyakomekeredde Katonda yamanyi naye nga gwaleese ebyesittaza neta omuntu okuba nga abeera mu busibe ebbanga ddene. So eno message egenda eri abaana ba Katonda. Abantu b'ensi mubaleke bakole bye bakola togezaako kubafaanana oli so different. Bayibuli egamba omuntu abeera mu Yesu afuuka kitonde kijja ebikadde byonna nga biweddewo. Bayibuli egamba eventually everything is new. Wafuuka kitonde ekijja kiri ekikadde kyesonyiire ddala. Nkwano eno bagiyita Chosen Generation ze Brother Steven tuli balokolinga ku kyano tuba tuddamu ebirooto n'okuyiga ku topisi endala nga bw'olaba eno. Oyagala okulaba ka video akaddako kona wano waggulu ka video akayigiriza okusaba engeri gy'olina okuba nga osabamu osobola okuba nga ofuna results mu nsi ey'omwoyo. Olina by'osabira bigaanye maybe tomanyi kusaba. Bayibuli egamba musaba ne mutayirwa kubanga musaba obiso. Oyagala okuyiga ensaba entuufu kona wano waggulu waliwo ka video akalaga engeri gy'olina okuba nga osabamu. Nkwano mbeere bulungi mweraba.